obadde okimanyi nti akamwako lwe lulimi oluloga. Eddogo litambula naye ng'ekikyasinze okuloga ke kamwa. Era akamwako ke kazimba era ke kakufuula oba ke kafuula oyo aba akuliraanye oba gw'oba oyinako obuyinza okuba ng'afuna future ey'amaanyi. Ekintu ky'otuuma omuntu kimutambulirako era lifuuka linnya. Muyinza okulowooza bino ebigambo mbyogera mbijja mu mutwe gwange. Nika tugendeku mu Bayibuli. Bw'osoma mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olwa 27 ekugamba Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye. Mu ngeri ya Katonda omuntu mwe yatonderwa. Omusajja n'omukazi awo ne bakola ki? Ne batondebwa. Abazadde babeera n'abaana awaka. N'abeera naye n'amusobya omwana n'asobya. Bw'amala okusobya maama n'amuvuma ekigambo ekinene bwe kiti. Bw'ogenda mu lubereberye 2 olunyiriri olw'19 etugamba ki? Njagala tutegeere akamwa. Omuntu ng'amaze okutondebwa Mukama amugamba atuume ebintu amannya. Tugende mu lubereberye 2:19. Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo y'omu nsiko na buli kibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. Omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo ly'erinnya lyakyo. Bagambye ekitonde ekiramu erinnya lye baakituuma nga lye lyakyo. Omwana kitonde kiramu omutuumye eki? Mbwa gwe, kisiraani gwe. Ati okuleera omwana gw'omuzadde omukyalo omwana bw'aba akusobeza bigambo ki by'oyogera? Bigambo ki by'otuuma omwana? Omwana akunyiziza omugambye eraba embwa eno. Naye omaze okutegeera emize gy'embwa gy'omaze okutuuma omwana wo. Bye bino bye tuvaawo ne tugamba nze omwana yagenda ali mu kibuga yanneerabira. Akwerabidde lwa nsonga gwe wakireetera okuba nga akwerabira. Watuuma omwana embwa. Embwa biki byekola? Qualities z'embwa kye ki? Nti embwa ojja kugisanga nga bwe bamala okugizaala oli najja n'agulako akabwa n'oli n'agulako akabwa oli n'atwala akabwa ne babutwala eyo tebujjukira wa maama waabwe yabukola ki? Yabuzaala. Kale nno n'olwekyo njagala okutegeeza muganda wange, njagala okutegeeza gwe mwannyinaze, njagala okutegeeza gwe omusajja alekera omukyala waka n'omulekera omwana. Njagala tuddeyo ku buvunaanyizibwa obw'edda ng'abaana tuboola nga tubabuulira ebigambo ebirungi. Twagenda ne tuva ku musingi omutuufu ogwali gwe twali tukulizaako abaana baffe. Njagala tutegeere bulungi bannayuganda, njagala tutegeere bulungi bannansi. Tuddeyo ku musingi gwaffe omubereberye mwe twakulizanga abaana baffe, omusingi ogw'obwakatonda, omusingi ogw'okutegeera nti akamwa katonzi. Obe nga tokyasobola kutuma mwana wo kinnyanya, nga tokyasobola kuyita mwana wo mannya mabi, kubanga n'abalogo bennyini bwe baba baloga eddagala lye bakuwa siri eriroga. Akamwa kubanga alikuwa n'akugamba genda olaamirize, n'otwala eddagala n'olaamiriza, n'otandika okwogera bino na bino na bino na bino, naye nga akamwako ke kaba kakoze eddogo, ke kaloze. Ekyo kituwa okuyiga omanye nti ebigambo bye tukozesa ku baana baffe bye bibakyusizza, bye bibafudde abantu abatalina makulu, abatalina nsa ku mulembe guno. Njagala bwe tumala okutegeera ekyo eky'obwakatonda tuddeyo tutandike okubalangirirako obulamu, tubalangirireko obuyinza, tubalangirireko amagezi, kubanga bwe tubalangirirako amagezi bagenda kuba bagezi. Bwe tubalangirirako obuyinza bagenda kuba n'obuyinza. Niwe omwana omuyise omusirusiru omutoole kitegeeza ajja kuba musirusiru. Bwe tunaamala okutegeera eby'obwakatonda olwo tugenda kuba baddembe mu nsi yaffe. Tuli wano ku Motivation Corner Celebrate Uganda. Ssesimba Ronnie Tadeo ge mannya gange. Mbaagala nnyo. Bye bye.